Retired General Eric Kayanja avudde mu mbeera atabuse naye nga tetunnatuuka waawo nsaba tusooke tutunuulire omusango gwa Sipapa kuba nagwo gwongedde okubeera omuzibu. Manyi bangi mwagoberedde High Court we yagenze ku police e Kabalagala okulondoola ebizibiti n'okubikolako report nga bwe twetegekera sessions ez'enjawulo ahead mu High Court mu kuwulira n'okwewozaako ku misango gino. Nyongera obbajjukiza nti Sipapa on record akyali omusibe alabikako mu kooti ng'ayambadde bulungi ng'awunya bulungi ng'afaanana ssente wakati mu kusoomoozebwa nti ebbanga litambudde ng'ali mabega wa mitayimbwa wamu ne mukyala we. Kakati njagala tusookere ku nsonga y'ebizibiti n'ensonga ya fingerprints ng'ogumu ku miteeko egyasoose okutuukibwako nga banoonyereza ddala ekituufu kyeki. Nga twogera ku fingerprints oba ebinkumu, Sipapa yasangiddwa nga ku bizibiti kagalo kamu ku mukono ogwa left nga ke kamaakinga ke kalina fingerprints eziyinza okuba nga emaakinga ku bizibiti. Akagalo kamu ku mukono ogwa left nga ke kamaakinga nga engalo ezisigadde zonna tezimaakinga. Saate ne ba suspects abalala 8 abakwatibwa ku misango gino basangiddwa nga bonna tekuli alina fingerprints zimaakinga oba ebinkumu nga tebimaakinga na bizibiti. Kati nebyo byonna byayongedde okuba nga bizibuwaza ensonga. Simanyi oba kiba kifevalinga side ki. Jjukira nti Sipapa avasinga state ku muzito bw'omusango guno era nga n'abalala ba complainants gye bali ku misango egyamuteekebwako. Tugenda kutunuulira mukyala we eyagenda mu kkomera nga Nakawere naye obudde buzze butambula ebya Nakawere nsooka tubizza wabbali tusooka tudda ku musango. Essaawa tetumanyi n'omwana ali ku ki eyali yakazaalibwa naye nga noono ayingira mu musango mu mbeera nga 2 ezirabwako. Mukyala wa Sipapa yakwatibwa oluvannyuma lw'okusangibwa ewaka mu kaseera nga banoonya bbaawe n'okkuŋŋaanya ebizibiti nga bye baabikwata ebibalibwamu ssente ennyingi ze bagamba oba ze baagattagatta okuba nti ziva mu biri bye yali abbye oba ezimu nga teziriiko mayitire nga ne mukyala we tasobola kubeera nga azinnyonnyola. Kati n'ekyo we tujja mu cases kijja mu keesi ya money laundering. Money laundering kubeera ne ssente oba kwe kusaasaanya ssente oyinza okiyita obubi naddala nti we bapimamu gye ziva nga tebigatta. Nfuna bulungi. So Sipapa batunuulira ebyobugagga bye nga mulimu okusaasaanya ennyo ensimbi ezitaaliko mayitire nga muzo yagulamu ebyuma bya studio n'agulako amamotoka okuli jipu ez'emirundi 2 Audi, Land Cruiser, Land Rover, TV ekika kya Samsung size 85 eyo neba emalayo ekisenge kiramba mu nnyumba ennene kussa ne fake gold bars nti gold gwe yasangibwa naye yali fake piki ey'ebbeeyi n'ebirala. So bye bimu ku byateesa omukyala mu keesi eno. Emu ku ezo ezaaterebwa ku Sipapa olw'ensonga nti yali tasobola kunnyonnyola ate ekyokulala yasangibwa nga waali. Jjukira nti yali Nakawere ebiseera ebyo yadde nti ebiseera bizze bitambula n'abeera nga avudde mu bwa Nakawere nga musibe. We tutunuulira ezimu ku cases before abazze bagoberera oba abadde tebafunye mukisa kumanya cases ziri ku Sipapa kwe kuli keesi eya couple ey'Abasudani egambibwa okuba nti yaggyibwako ssente empitiivu ezaali mu ddoola baggyibwako amasimu 2 nga kwotadde n'essimu ey'ekika kya iPhone Samsung size 75 kandooze nti si eri Samsung eyogerwako eyasangibwa ewaka naye ng'ate y'enjawulo yali size 85. Apple MacBook
nebeera laptop zezimu ku zebbeeyi byebyabagibwako. So mukyo kigambibwa nti bakozesa caliform okubeera nga ate bano babatwalako ebyabwe. Era eno case ya 2022 era nga yaliwo mu bitundu by'ebbunga. Kakati tulina ne case endala eya investor omujapani abasinga gwe mubadde muyita omuchina oba gumuyita omuchina nga ye case yalimu computers 8 yalimu miliyoni za Uganda 169 nebeera mu laptop kosa hard disk ne Canon batteries zino zibeera za kamera zezali mu case yoyo omujapani. Jukira nti omujapani yasooka n'abulawo mu kooti oluvannyuma n'alabika naye nga ye yategeeza eggwanga nti poliisi mu kufayiringa omusango ku poliisi yamwanukula ng'emutegeeza nti Sipapa yakwatiddwa mu nsonga y'ebintu byo ebyabbibwa. Kyataayinako kumanya olw'ensonga nti yali tamanyi Sipapa, ekyokola CCTV cameras mu kifo zamulaga omuntu nga muwanvu ate nga musajja. Kati awo ebeera ntebereza ya budde okugamba nti yali Sipapa oba yaliba omuntu omulala. So ensonga zigenda mu maaso mu kooti, kyova nti tutunuulira ebyo biba bivuddeyo, tetuzigenda nnyo mu details kuba buli step gy'olaba etambula mu musango guno kuba kusalawo kwa kooti mu mbeera ey'okunoonya amazima mu nsonga eno nga weekyatambula. Naye nga ye omukyala bakyamuyina nnyo era nga n'olunaku lwali babaddeyo mu kooti. So tugenda kubanga twongera okubalabako ng'ennaku z'omwezi 28 ng'era tusuubira okulabayo n'omujulizi omulala ku nsonga nga wezikyatambula. Kakati nga tuvuddewo awo ku nsonga ya retired General Eric Kayanja eyavudde mu mbeera ensonga etambulira ku kalulu ka NRM primaries ezakafundikibwa. Jjukira abantu ab'enjawulo bali mu kukola za appeal mu bitundu eby'enjawulo ewali okwemulugunya. Kakati yo okwemulugunya ako yakutadde mu kamera era nga byonna yabyogedde. Mu kwogera olaba nti mulimukko n'obusungu obulala bw'osobola okuba ng'opima mu ngeri gy'asengese ebigambo bye, naye nga tujja kusigala ku mulamwa ogw'okuba nti yalabise ng'alina omuntu gwe yabadde aleese gwendi yet to confirm ani era nga ye gwe yabadde asibiddeko mu kalulu kano aka NRM atasobodde kubeera ng'ayitamu era n'alangira abakulu abakibaddemu sayidi z'Erakai nti okulonda kwayolekeddemu omuvuyo mungi, mwabaddemu zi drone ezikanga abantu n'ebirala byazze akoonako ebitasobosezza kubeera nga ye gwe yabadde asekeninze teyawangudde. So byebyo ebimu ku byatambulidde sayidi eyo era byonna yabyogedde ye retired General Eric Kayanja owa Operation Wembule. Yatwala ababbi nga kaguddeyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kubanga yali abategedde nnyo era nga yabalinnya ku nfeete. Enkambi ez'enjawulo yazirinnyako era nazo wogezako n'ofuna abamu ku abo abali mu bigurupu ebibasobola okuba mu kunnyonnyola ti akaseera ako tekaali kangu n'akatono. Kale General ne Honorable Ssekikubo twamulabyeko nga naye agenze ku ekyaddondo ku kitebe kya NRM era naye ensonga za kukola appeal oba okwemulugunya ku buwanguzi bwa General Rashande. Kati byonna byetusobola okuba nga tubawa essaawa eno. Ebisingawo ku musango gwa Sipapa tugenda kuba nga twongera okugugoberera n'okubawa update ku wano we gutuuse gwongedde okuzibuwala. Nze Lujja ne Tone tuli ku Cavuton. Mubeereewo tukyateekateeka ebirala bingi. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu
5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Collins paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo